Ebitongole by'ebyokwerinda n'okutuusa kaakano bikyasirikidde amannya g'omujaasi wa UPDF ku by'omusirikale ow'oku nguudo amasasi agabuzeeko katono okumutta mu bitundu by'Entinda enkya ya leero. Wabaddewo akanyolagano mu bitundu by'Entinda mu kibuga Kampala omujaasi wa UPDF bw'akutte emmundu ye n'akuba amasasi agakubye omusirikale w'oku nguudo era n'amuleka ng'alembalemba. Kitegerekise nti Kalunsambuliro ono avudde ku musirikale wa traffic Robert Mukebezi okulagira akasiringi esike emmotoka ya UPDF namba H4DF M391 eyakoze akabenje mu kiro ekikeeseza olwaleero. Mu mbeera ey'okusika omugwa wakati w'omujaasi wa UPDF n'omusirikale w'oku nguudo, omujaasi wa UPDF ajeeyo emmundu n'akuba omusirikale wa traffic Mukebezi amasasi oluvannyuma n'adduka nga kati awenjezebwa. Akolanga omwogezi wa UPDF Lieutenant Colonel Ronald Kakulungu ategeezezza Kyabassa nti mu kaseera kano nga bayambibwako poliisi yennyini batandise omuyiggo ogwa musajja waabwe oyo asiiwuusa empisa so nga yabadde mu nsobi. Ayogerera poliisi y'ebidduka mu ggwanga Farida Nampima akakasizza byonna ebibaddewo n'asuubiza nti ajja kutegeeza bannamawulire byonna ebinaavaayo. Kuno si gwe mulundi ogusoosa bajaasi ba UPDF okusiiwuukanga empisa. Abaserikale ba traffic abawerako bazze bakubwa abajaasi olw'okubavunaana okukozesa obubi oluguudo era abamu ku bo bazze batomerwa n'abalala ne bakubwa empi. Emivuyo egyetobese mu nzirukanya y'ettendekero ly'emikono erya Katonga Technical Institute mu disitulikiti y'Empigi giwaliriza ssentebe wa disitulikiti eyo okulangirira nti waakulonda olukiiko olujja olunaddukanya ettendekero eryo. Omusasi waffe Patrick Serugo katuwa ebisingawo. Kino kiddiridde okwemulugunya okususse ku akulira ettendekero lya Katonga Technical Institute erisangibwa mu gombola y'enkozi nga Yiswaibu Semakula wamu n'ab'olukiiko olufuzi olw'ettendekero eryo nti abo be bavuddeko ettendekero eryo okugwa nga n'abazadde abamu baddusizaayo abaana. Kigamba okuba nga akulira ettendekero ly'ebyemikono eryo eryatandika emyaka nga 10 emabega, ssente eziva mu gavumenti ezisoba mu bukadde bwa shinyisa 50 eziweebwa ettendekero buli lusoma nti ye n'abakulira olukiiko olufuzi babadde bazikolamu byabwe. Gatako n'ensimbi eziva mu bayizi abeesasulira era gye buvuddeko abakulembeze ba disitulikiti y'Empigi baayita akulira ettendekero eryo Swaibu Semakula annyonnyole enkozesa y'ensimbi eziweebwa ettendekero okuva mu gavumenti kyokka n'alema okuwaayo okwewozaako okumatiza ekyavaako n'abakiise ku lukiiko lwa disitulikiti y'Empigi okugaana okuyisa ensimbi eziweebwa ettendekero. Principal Semakula Swaibu era bamuneenya obutakolagana bulungi n'abazadde obulagajjavu obwavaako kompyuta 20 ez'ettendekero eryo okubbibwa ti n'obutafaayo ku mbeera y'ebizimbe by'ettendekero n'ensonga endala. Kati ssentebe wa disitulikiti y'Empigi Martin Sejjemba alangiridde nti akakiiko ka disitulikiti akafuzi essaawa yonna kagenda kulonda olukiiko olufuzi olwa boodi olujja okuzza embeera y'ettendekero eryo engulu. Katonga Technical Institute y'emu gye twesigamyeko ennyo. Tulinamu essuubi eddene okubeera nti esitula ebyemikono mu disitulikiti yaffe era okwemulugunya kubadde kungi eri emikola gye kibadde kitambuzibwamu naye eky'omukisa omulungi kye tugenda okusooka okukola okufuna boodi ejja okusobola okukolagana n'abazadde wamu n'okulaba nti ebintu bitereera era ng'essaawa yonna mu executive emisonga zonna nzimanyi bulungi tubadde tuzeetegereza nga tekiniki ebizibu byerina era essuubiri tuli mu boodi gye tugenda okulonda. Ye principal ayogerwako Swaibu Semakula mu kwogerako ne CBS agambye nti wadde bakama be baamulabula obutagezaako kwanukula nsonga ezo mu mikutu gy'amawulire byonna ebimwogerwako si bituufu bamuwaayiriza. Kuba CBS nze Patrick Serugo. Abatuuze ku kyalo Kakoola mu gombola y'e Kapeeka mu disitulikiti y'e Nakaseke baguddemu ekyekango omwana wa myaka 10 bw'agudde mu mugga Mayanja n'afiiramu era nga n'okutuusa kaakano omulambo gwe gukyabuze. Omwana ono abadde yatumiddwa amazzi okuva ku ttaapu wabula n'agenda ne banne ku mugga Mayanja eno gy'agwiridde mu mazzi ne gamutwala. Mu kiseera kino abatuuze bali ku muyiggo ogw'omulambo gw'omwana ono abadde adda ku ssomero olunaku olw'enkya.
Bukenya Vincent Ekapeeka ekikanga bakigudde wano ku mugga Mayanja omwana yazize okukima amazzi n'ateyatuka n'agwa mu mugga. Amanya gange nze Margaret Nabasumba omwana bamutumye amazzi ku taapu tenawana mpika waggulu mu tawuni gye tubadde najja wano okunyanja kwe kugwamu banange mbadde nsaba buyambi kubanga bagezezaako okumunoonya mwana kyabuze omwana wezaake. Baleera balaajanidde poliisi mu kitundu kino okubayambako okunoonya omulambo gw'omwana waabwe agudde mu mazzi. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Omulamuzi alina obuyinza okuddamu okuwulira omusango gwonna nga munnamateeka Erias Luyimba Nalukoola bw'annyonnyola. Singa omusango gubadde guwulirwa omulamuzi omu n'aguvaamu oba n'afa oba ne bamukyusa okumuggya mu kifo awabadde aguwulirira ne bamuzza ewalala, omulamuzi omupya zze alina ebbeetu okusalawo okuguwulira bupya nga gulinga ogutawulirwangako singa abeera nga ebyo byasanze ku likoda bimutawaanya. Bannamawulire mu disitulikiti y'e Mubende baweereddwa amagezi okwettanira obwegassi beekulaakulanye. Sebuufu baana ba Kintu ali Mubende. Bannamawulire abeegattira mu kibiina kya Mubende Municipality Constituency Journalist Circle basabiddwa bulijjo okwongera amaanyi mu kutereka ensimbi entono ze bafuna balabe nga balwanyisa obwavu kwogatta n'okutandikawo emirimu emitonotono. Okusaba kuno okubukoleddwa omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Mubende Opugulania Nakazibwe bw'abadde asinkanya ab'amawulire mu lukiiko lwabwe olw'EGM olubaddemu okukyusa obukulembeze. Opugulania Nakazibwe wano wasinzidde n'asaba bannamawulire bonna e Mubende okufa okulaba nga batereka ku nsimbi entono ze bafuna balabe nga beekulaakulanya n'okutandikawo emirimu emitonotono bejje mu bwavu. Annyonnyodde nti ku mulembe guno kizibu nnyo omuntu okusobola okwekulaakulanya nga tateretse ku nsimbi z'afuna n'okuzissa mu bizinesi ez'enjawulo okusobola okuzizaaza alwanyise obwavu. Kyensaba nti tukitwale nti emyoga gino gyateekebwawo kwongera kutuyigiriza kusevinga ku sente zaffe naye nga mu okuzisevinga okwo kutuyambako okugula sente ate ze tugenda okwongera mu bizinesi zaffe. Abantu abamu bwe babeeranga nga atandise bizinesi nga looze eno ngitandise kati buli amagoba agavaamu gaba gakulya naye kino kikuyambako okusevinga ate nekikuyambako okuba nti kikugulira kitwandiise capital okwongera mu bizinesi zo. Olukiiko luno bannamawulire basobodde okulonda obukulembeze obupya obugenda okukulembera ekibiina kyabwe kino ekya Mubende Municipality Constituency Journalist Circle ekiri wansi w'enteekateeka y'emyoga era nga Bukenya Franka yaweeredde obwa ssentebe. Sebuufu baana ba Kintu, CBS FM e Mubende. Episcopal Vicar wa Mitala Maria Reverend Father Dennis Kizito Sebunya asabye bannayuganda okutwala ensonga y'amaka nga kintu kikulu nnyo okuyambako mu kutebenkeza eggwanga n'ekereziya. Father Dennis Kizito Sebunya asinzidde ku kyalo kya Musooke mu disitulikiti y'e Kalungu mu kujaguza emyaka 6 Reverend Sister Emmanuel Joseph Namayanja gyamaze mu bunnaddiini n'okujaguza emyaka 26 abafumbo Lusiba Joseph Katone mukyala we Rita Lusiba gye bamaze mu bufumbo butukuvu n'agamba nti amaka gayambako nnyo mu kuteekateeka bannaddiini n'abakulembeze abalala mu nsi eno nga n'olwekyo gasaanidde okuweebwa ekifo eky'okumwanjo. Katonda bw'ayita omuntu oyo akkiriza n'ayanukula eddoboozi. Katonda ajja tuyamba n'emizigo gyonna gy'osanga nga bwe twawulidde mu ssomo erisooka erya Samuel. Emiziziko egyo tegitugaana kuweereza Katonda. Embeera zonna enzibu Katonda atubeererawo. Njagala okugumya mwenna abantu ba Katonda gye muli nti embeera zonna enzibu, obudde obwa COVID, obudde buno nga muzayo abaana ku masomero, oluusi ebyetaago temubifuna ate era n'obulamu bukaluba. Bananyini masomero nabo bayita mu buzibu obutali bumu. Naye njagala mbagumye nti Katonda ye waali ate bwe tunaamwekwatako tujja kuba nga tukolawo enjawulo mu nsi eno. Mu mbeera y'emu Father Sebunya asabye abazadde e Kalungu okufaayo basomesa abaana oluvannyuma lw'ekiseera ekiwanvu eky'omuggalo. Reverend Sister Emmanuel Joseph Namayanja ajaguza emyaka 6 mu bunnaddiini mu kiseera kino akolera mu kigo ky'Emitala Maria era asabye abavubuka okuba beetowaze ate y'eddiini wa Villa Maria Dinare Reverend Father Michael Sewakiryanga asinzidde ku mukolo guno n'atendereza Father Reverend Sister Emmanuel Joseph Namayanja olw'okuba omuwulize. The spirit of detachment munsimu n'abantu bayayanira ebiki bayayanira n'ebitali byabwe
olina akaba n'okukaaba ng'akaabira ekitali kike naye ng'ate muffe mulimu abantu abowafu obweyamo nti ffe obulamu bwaffe bwonna myaka 6 babadde n'ow'emyaka 8 bagamba nti sirina kange ku buki obwo obulamu wandi busobodde ng'otunuulira ebintu bya muno neeriisa ebbi myaka 6 ekyo kye mbadde. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kitaddewo nsaleesale wanga 5 omwezi ogujja. Kilaabu zonna ezaali gyabinywera y'abakazi ya FUFA Women Super League okubanga zituukiriza ebisaanyizo ebizikirizisa okwetaba mu liigi ya 2022. FUFA yakamala okukakasa nti liigi eno yakutandika nga 5 omwezi ogujja ate nga liigi ey'ekibinja ekyokubiri ekya FUFA Women Elite League yakutandika nga 12 nayo omwezi ogujja. Hajat Aisha Naule akulira ebyokuteekateeka empaka mu FUFA agambye nti ebisaanyizo ebyalagiddwa okutuukirizibwa kilabu zino biteekeddwa okwebwayo okutuuka ku ntandikwa ya liigi zino awatali kulemererwa. Ebimu ku bisaanyizo bino kilabu ziteekeddwa okutereeza ebisaawo byazo okutuukana n'omutindo abazannyi bonna okuba n'endagamuntu z'eggwanga ne paasipooti eri abo aba liigi y'abinywera n'ebirala. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Ebitongole eby'ebyokwerinda n'okutuusa kaakano bikyasirikidde amannya ag'omujaasi wa UPDF akubye omusirikale w'oku nguudo amasasi agabuzeeku katono okumutta mu bitundu by'entinda enkya ya leero. Emivuyo egyetobese mu nzirukanya y'ettendekero ly'ebyemikono erya Katonga Technical Institute mu disitulikiti y'Empigi giwaliriza ssentebe wa disitulikiti eno Martin Sejjemba okulangirira nti waakulonda olukiiko olujja olunaddukanya ettendekero eryo. Abatuuze ku kyalo Kakoola mu ggombolola y'e Kapeeka mu disitulikiti y'e Nakaseke baguddemu ekyekango omwana wa myaka 10 bw'agudde mu mugga Mayanja n'afiiramu era omulambo gwe gukyabuze. Bannaffe ag'essaawa eno bwe gatyo bye gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunda omuteregga.